ebisenge by'amakolero ga waaka maybe olw'embeera ezibeetoolodde naye ebimu ku bye nnaakazuulako kwe kukubwa kwa Gaddafi. Jo waliwo omukyala eyakubye essimu n'atugamba yagenze okulaba Gaddafi, bagezezaako okulaba Gaddafi ne batamulaba olw'okuba yakubwa. Twakwataganye nga nvuddeko nenyingira mu bisenge by'amakolero ga waaka okunoonya kye nazudde nti kituufu. Baakuba Gaddafi olw'ensonga y'okumugamba okukkiriza asonyiyibwa emisango. Gaddafi n'agaana ng'olwedde ali mu prison. Baamusiba empingu ne bamukuba nnyo era embeera gy'alimu mbi. Gaddafi n'awanika ng'ali ku mpingu, n'awanika emikono n'abeegalira n'abagamba bannange, olaba ne bwe mubeera mu lutalo lwa mmundu omuntu n'awanika, amateeka agafuga entalo takubwa. Ng'abadde alina emmundu mukubagana naye n'empanika era ne musigala nga munkuba. Ne bamukuba embiriizi zonna ne bamukuba, naye yakulira okumukuba ye mwami amyuka akulira ekkomera ly'Ekitalya. Akulira ekkomera ly'Ekitalya. Omwami ono bamuyita eyakulira eyayita banne Abanyarwanda mu prizoni abaakubwa Gaddafi. Omwami we bamuyita Talemwa Ben. Ennamba ye y'essimu sinaba kugifuna. Abasirikale benjogeddeko nabo bakyatya okumpa ennamba eyo, naye gwe we naamanya omuntu ono oba mukyala we oba abantu be, inbox me omutuwe otubulire bimukwatako, abeerawa, omumanyi otya. Baakuba Gaddafi embeera yembi, tasobola kuyimirira, tasobola kutuula, kwebaka bwebasa ali awo era ne bamukweka bakyamujjanjaba. Ng'ekimukubya kwe kugaana okukkiriza emisango ne privileges ze bamuwa okukkiriza emisango egimuvunaanwa gye baamusibako gye batamuvunaana mu kkooti. Omwami ono y'ono era gwe we naamumanyi ojja kutubuulirako ku mwami oyo bamuyita Talemwa Ben. Please bw'oba omanyi omwami oyo ng'osobola okumutubuulira, ne mukyala we bw'oba omumanyi ng'omanyi gy'azaalwa, omanyi we babeera, omanyi bassezaala be, omanyi bannyazaala be, omanyi abaana be, omanyi baganda be, tukubireko otubuulire. Already Gaddafi ali mu prison, ali mu mikono gyabwe, so tugenda mumuteekayo mwongere okumumanya n'okumulaba mumutunoonyererezeeko. Gaddafi yabagamba bannaye omuntu ne bw'aba ali mu lutalo ng'abadde alina emmundu n'awanika emikono, bamuleka kati nze munkubira ki? Nga bamusibye empingu, ne bagamba alina ekibuli, abazaalawa n'ebirala. Abanyarwanda ne bamukuŋŋaanirako ne bamukuba, era embeera ye si nnungi, embeera ya Gaddafi si nnungi. Byebyo ebisigadde, nkyanoonya essimu ya Talemwa sinabagifuna. Bamuyita Talemwa Ben. Tusaba abaprizoni mwenna abamuli okumpi, ate agenda mu prizoni yava muffe abantu ba bulijjo, muteekwa okuba nga waliwo abamumanyi. So gwe wenna nga omumanyi, please tuyambeko tutegeere omuntu ono. Ate bwe yamala omukuba agezaako okutiisatiisa nti teboogera, nti tebabaako omuntu yenna gwe bakigambako era tebaagalira ddala kifulume. Mbuno bwe kinaafuluma bajja mmuteekako fayiro endala ennene esinga ku gy'aliko. Era kimpadde ekyokuyiga, kimpadde okulowooza nti era y'ensonga lwaki ne ba MP baffe basituse ne Secretary General leero ne bagendayo. Ndabyeko nga bavadde Kitalya, ndabyeko nga Secretary General bitaddeyo nga bali Kitalya. So kyekyo
Gaddafi bw'atyo bw'ali byebyo biri mu kkomera. Kati mbasaba mutuwe ku information esingako awo nga naffe bwe tunoonya. Nkubira omulanga aba prison mwenna abamanyi omwami ono ne bannayuganda mwenna mutuyambeko, mutuwe details ze oba eza mukyala we. Mukyala we yono gwamumanyi nga wasoma naye, oyina ennamba ye, wasoma n'omukyala oyo, oyina ennamba ye, wakola naye oba okola naye, omanyi bazadde be, omukyala oyo oyo bambi tuyambeko omutubuulire tumumanye. Ate ne talemwa yennyini naye yoono bw'oba osobola omulaba, tugenda kuteekayo ebifaananyi bino, naawe amumanyi, osoma naye, omumanyi bulungi, tuyambeko, omutuwe, omutubuulire. Okay, eyo nvuddeyo. Kakati nabagambyeko ku nsonga z'abasumba okugenda ekyankwanzi n'okwetegekera ekiwanyi ekiriwombo ekyokuba wa PDM. Mbu bagenda bba wa PDM, babatwala kyankwanzi. Olwaleero ab'omu Kawempe balina ekkanisa emu gye bakuŋŋaaniddeko eyo omusaidi z'empereerwe, ne bakuŋŋaana okwogera ku nsonga, okuyisaamu abasumba bonna. Buli kitundu kirina abasumba abakikulira. Leero babaddeko mu meeting emu abasumba nga beeteekerateekera okugenda ekyankwanzi. Njagala owulire ebibadde mu meeting, bannayuganda muwulire mutegeere naddala abalokole. Njagala muwulire message eno ebiri mu makanisa. Era omukisa gwe nasibye okufuna gwe gwabagala okugunda embizi zigenda mu njoga za bwereere, n'abagala okugunda enkoko bagendaga enkoko kikumi nga za bwereere. Era omukisa gwe nasibye okufuna gwe gwabagala okugunda embizi zigenda mu njoga za bwereere, n'abagala okugunda enkoko bagendaga enkoko kikumi nga za bwereere. Naye tujja kujja tukulambula ekiyumba kyo olundira w'enkoko kikumi, olunde enkoko zo olulire emmere, tukuwa embizi z'osobola tuzikuwe weerundire okula emmereyo oliise embizi zo ani. So byebikenotono ebyo tujja kubayita musibuka mwe tugalina otuba ne tugalina nga omukulu ono muwe ennamba zo, ekiyamaani wa DPN mu Kawempe, ekiyamaani oyo oba tolinamuwa essimu yo gimuwe, saagala ogaye musumba musa zingasaafuna mbizi zingasaafuna nkoko ate nga nange ndi mu Kawempe. So mukulu oyo avunanyizibwa muwe amasimu gammwe, muwe ennamba zammwe, tulemeka tuva mu baavu ng'abalokole mu Kawempe, ng'abasumba mu Kawempe. Musajja omusomesa waffe agenda ekigambo mukiwulidde, kyakabi nnyo okubanga omusumba obuwulira enjala emuluma naye guwulira enjala ebaluma. Nti era kyakabi nnyo okubanga g'omusumba ate weewola ku ndiga, ng'endiga yeekuwola ku omusumba osobola okutembezaawo. Amiina. So nsonga lwaki DPN yazze tusobola okwejja mu baavu twekulaakulanye, tugende tuweereze Katonda mu mawanga nanakasente ku nsawo tulina kamawambiro. Anti bizzeemu bwe mwazimba ebiyumba by'ente babirambula babawa ente, bwe mwasimba ebisagazi babirambula. Ekyokubiri, oyinza okutta obudde bwo oleke ebibi byo by'obadde okolodde mu bintu ebyo ebyekisiru. Mbw abasumba Museveni yabagambye agenda bba wa PDM bawa abalokole baabwe mu makanisa, nga babawa nkoko, nga babawa mbizi.
lwaki tetuyigira ku bibaddewo ekkanisa yonna omusumba wamwe bwajja n'abateekamu ebintu ebyo mufulume mumulekere ekkanisa temuddayo kusirayo abantu ba NUP mwenna nga musabira mu makanisa ago saba mukama akuwa ekisa ekkanisa yo bwereeta BPDM gulawo ekkanisa emabbali gulawo ekkanisa abooluganda badde eno if not mugulewo cells nabagamba mugende mu prayer cells mwekwata abooluganda amakanga 45 musabira woono oluddako musabira wooli oluddako musabira woono oluddako musabira woono bwe muba mwagala PDM mwekuŋŋaanyenga mu ssente gye musabira gye muleke ebimu 10 n'ebiweebwayo bye muba muwadde olunaku olwo bwe muba mumaze okuwa ebiweebwayo nga mukuŋŋaanyeeyo oba mwesalire gye mukyalira gye mugenda okusabira mwekutte amaka 10 mwesalire oba emitwalo 3 oba 2 oba gumu bwe musabire woono yonna gye muzireka ezo ze ziba PDM nga ziva mu mmwe teziriiko abanja si zaakuzza wabula naye lwaba asabidde n'aleeta ezo kimala bwe kiba kyakwekulaakulana muve mu butego bwa Museveni mmwe abalokole mmwe nze nja bibatuusaako byebyo ebiri mu PDM byebyo ebiri mu ki mu PDM kakati jo nayogedde amawulire bwe gatuuse ag'ebitakisi ebikadde mbadde nkirina mu secretariats naye ngenda kitwala eri mu politics kubanga kiri mbibabuulirira eri wamu oluvannyuma lwa jo mu mawulire mwabaddemu nti abatakisi basinkanye ekyofa togabye ne boogerezeganyako nga basaba mbu ennaku 6 ne bwe banaabawo omwaka mulamba mujja kuba temulina kye mukoze naye bye mutannaba kumanya ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waka mu meeting ezitudde leero amangu ku ebyo bye twayogedde eggulo nga tusensitizinga abantu ku nsonga za bitakisi ebikadde oba ebimotoka ebikadde ne kukudda kwa Benita babigase bibiri ne bayisa resolution ngenda gibawanga tuli eri mu bisenge bya mu politics jabbi baleetera byonna wali ennaku ezo nababuulira waliwo omwana yanzijukiza ennaku z'omwezi oba zaali 3 ogw'omunaana nababuulira ku biri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waka wakati wa Mayiga Magala Kasuku ne gurupu ne ba tiktokers abalala ndowooza mwabalabye Mengo era mulaba Magala bwe bamuhypinga evuoya buli bwoyita Magala n'ebirala byonna ngenda mu program gye nakola mu Ttumbi mu kiro ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana nabyogerako ebyo ne mbabuulira ebijja n'ebisingako ojja bisangamu eyo program ku bijja ku nsonga eyo nti nabo bazimba Mayiga azimba structures ze ku ground omanyi baali bagezaako okutukopa n'okoppa omulembe guno gundi art of war gwe tulina ennaku zino bagezaako omukopa naye nga si wa biseera si wa mulembe gwabwe kyova olaba Bamagala kati bali recruited okukola emirimu gy'omulabe either mu kumanya oba mu butamanya era baali bazimba structure ojjukira Bamayiga lwe bagenda ennyo mu diaspora bagenda mu diaspora ne bagenda ne batambula nnyo America ne UK nnyo ye n'empuuga era jjo wano bwabaddeeyo olukuŋŋaana lwa president luno olubaddeyo lwa NUP kyenategeddeko bakola nnyo okutiisa abantu obutagenda mu lukuŋŋaana olwo
era nga baagala lufulopinge nga batiisatiisa abantu temugenda bajja bakwata temulina mpapula ekyo okay gyekiri naye babadde batiisa abantu kyongera obubatiisa naye nga n'abamu kye beekwasa naye nga waliwo ze baalya okuva luli okubamalamu amaanyi baalya essente kati n'abamu ne beekwasa ekyo naye twagala kwebaza abantu b'omu diaspora mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala okukola event eyo neweesa Uganda yaffe ekitiibwa n'enkyukakyuka okukakasa nti weeri newankubadde waliwo abeekwasa waliwo ababadde batiisatiisa babadde bakikozesa kyevulaba mbadde nkyogerako nnyo okutema empenda bannaaye osobola okulinnya traini osobola okuvuga ekiro osobola okukola bwoti kuba mu kiseera ekyo mbadde sisobola kubyogerera awo nga tubirinda ne bimala okuyitako olw'ensonga ezitali zimu naye twagala kwebaza abantu b'omu diaspora bannange abantu ba USA n'emirirwano Canada mwenna basobodde okujja mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala okutyokuswaza omulabe waffe era waliyo okwogera obwama mu nkambi z'omulabe waffe kakati wansi ku ground Mayiga azimba gundi eyo nga bwe nabagamba ku nsonga ya Muzeeyi Magala ne ttiimu ye bonna ndowooza mwabalabye eggulo nga bali Emmengo ebirala tujja bibatuusaako biki ebibaddewo mu kansooke kuggulira erya takisi eryo mbijjawo kubanga lirimu olusekurity alert olulala olutonotono awo kati kamala oddibajjirayo byabadde bwe biti naye ngenda babuulira ebiriwo ebituufu ensisinkano wakati wa minisita omubeezi owa Kampala n'abali mulimu gwa takisi esaabaza abantu mu Kampala ey'okujjulula ekiragiro kya minisita w'ebyentambula Fred Byamukama okukwata mmotoka zaabwe zonna ziganyeganya okutandika ne mmande ya wiiki ejja tefudde mbibala bano babadde baagala waakiri baweebweyo ebbanga lya myezi 3 okuddaabiriza mmotoka eziri mu mbeera embi kyokka kino tekisobose kikanyiziddwako tekiragiro kyakugenda mu maaso mu ngeri ey'okubasiigira ekifaananyi ekirabwako ku kika kya mmotoka ezitakkirizibwa kubeera ku makubo wano mu Uganda. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization kiruubirira okulaba nga bwe gunaatuukira omwaka 2030 ng'omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje mu mawanga g'omukago gwa UN gukendedde okutuuka ku bitundu waakiri 50 ku buli 100. Kyokka wano mu Uganda oyinza okugamba nti obubenje bukyaganya okukendeera ng'omwaka oguwedde abantu 5,383 be baafiira mu bubenje bw'ogerageranya kwabo 5,114 abaafiira mu obwo obwaliwo mu mwaka gwa 2024. Kati mu kaweefube okukendeeza obubenje ku nguudo gavumenti erumye n'ogwengulu okuteekesa mu nkola ebyakkaanyizibwako ku mutendera gw'ensi yonna okulaba nga bakozesa enguudo bazikozesa mu ngeri etateeka bulamu bwabwe mu matigga. Mu mbeera eno minisitule y'ebyentambula eriko ebiragiro bye yayisizza nga bino bizingira mu mmotoka ezeetikka sako n'ezo esaabaza abantu. Ekiragiro ekikyasembiyo kye kyabalina mmotoka za takisi eziri mu mbeera embi ezitagenda kukkirizibwa kudda ku nguudo mu bikwekweto ebigenda okutandika ku bbalaza ina wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omunaana. Kutandika ku Mande Uganda Police bagenda kukwata emmotoka zino mu kuleta kampani ebitudu ebyetooloddewo. Kyokka wadde esigadde essaawa busaawa abali mu mulimu guno NTV betuukiridde tebannaba kukkaanya n'obudde obwabaweereddwa. Kankugereza ekitegezo kyaffe abapangisa nandi waba kugoba mu nju yakuwa emyezi 3 okweteekateeka onoonye gy'olaga naye toyinza kukeera n'ogamba omuntu nti ennaku z'omwezi zirimeka 20 mu lumonoga ati nga 24 saagala kulaba motoka n'emukuko olwokuba tulina ebiguudo bino ojja biyita na biguudo kuba enguudo zirina okuba za koolaasi ebiguudo bya ttaka ebizolowooza nti zitambulirayo eyo kati ng'ekyo kikulaga ti enguudo zonna singa ziba zikoleddwa bulungi emmotoka tewaba tewakyali gye bayita ganyegenya bo bennyini nyini ab'emmotoka ze bavuga
nabo bakabogolo kwa batambula mu esi moroka zaabwe za bbeeyi bo banoonya walungi era eyo gavumenti awo yabadde enyumyamu bunyumya kwegamba. Olwaliro abakulembeze b'abavuzi ba takisi babadde n'ensisinkano ne minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye okumusaba bagire nga bayimirizaamu ku bikwekweto bino wakiri emyezi 3 basobole okukanika mmotoka zaabwe eziri mu mbeera embi. Mwezi ennaku enkaaga tetwagala kwapiiringira muntu atalina mipiira. Oyo atalina mipiira afaanani wabiina alagira abantu bamukole ki. Mwezi ennaku enkaaga tetwagala kwapiiringira muntu atalina manda indikeeta kubeera nga zirala. Tusaba ezo ennaku enkaaga tudabirize mu mmotoka zaffe zeegombesa abazituulamu. Ow'ekitiibwa ebyenfuna byaffe byagwetaanamu okuva covid byajja ne byesala paka bwe baagoba abantu ku kkubo. Emmooka zikola luutubiza kyafuna ate amafuta gali ku bbeeyi. Bagamba nti kisinza okuleeta obuzibu y'engeri gavumenti gyegenda okuwawulamu mmotoka enkadde ku ezo eziyitibwaganyeganya. Tuzitwalayo bannaffe abaziriyo ate nabo tebazitegeera lwaki batutera emmotoka zaffe okituusaayo halimuleeki kwe tuzibagiramu. Mmotoka ezitulina zonna si mmotoka mbi. Waliwo mmotoka enkungu nawe mumanyi mmotoka eyo eyizikolera ezo mmotoka zikola ekiro zikola very early in the morning. Gyebiggweredde ng'ensisinkano eno tevuddemu bibala era bano minisita abategeezezza nti ebikwekweto bino byakutandika wabula nga mmotoka zonna ezinaaba zikwatiddwa zakulagibwa abakulembeze okwongera okukakasa obunene bw'ekizibu kino. Ekiragiro kya minisita kye yatuwadde kigenda okutandikawo okukola ennaku z'omwezi 24 oba 23 kiro kiteesa 24 ekitulowooza ennyo nti ku maani mwabali wano mugende mugulire badulayiva baffe awamu ne bannannyini mamotoka basobole okulaba nti emmotoka ezisobola okukolebwa zikolebwe, ezitasobola kukolebwa zizo nga tugamba munnaani obulamu bwe bukoze eki buwummula mirembe. Aniwa Lukatamba, NTV. Kansooke mbabuulire bannayuganda n'abatakisi kati nga ye example naye nga mbuulira buli sekita yonna, abasawo, abasomesa, ba professionals bonna, banneekolera gyange, buli sekita yonna mmwe basiru lwaki mwagaana okwegattako value, mwagaana okuyimira mu bifo byammwe, oba bannayuganda twagaana okuyimira mu kifo kyaffe ng'abannayuganda okubanja rights zaffe by force. Ne tulowooza nti mu Uganda tulimu lwa kisa kya gavumenti oba Museveni. Katulalo temukyalina kye muyinza kukola nti teba kubeera LN ya NUP ne KDF. Tewakyaliwo omuntu ayinza kujjako gavumenti kintu okujjako okwegayira obwegayirizi ne mubeera ku masizi za gavumenti. Bulira be bawadde amawulire ge basomye bagambye bwe bati bagezezaako okuzza emabega bakulage nti kino kyansi yonna mbu UN erwana nnyo okukendeeza obubenje mu Africa. Wakiri ebitundu 50 ku buli 100 okusinza ku sipiidi kwe tuddukira kwe tufiira ku accident. Kati gavumenti kyetandikiddeko eri mu kumalawo obubenje. Naye nga ffe Uganda tukimanyi nti obubenje bwe Uganda 1 ku bubenje 10 obubenje 7 bwonna buba bupange. Baba bagala internal organs, baba bali mu spiritual world ku saddaaka abantu bagala musaayi. Bwebanga UN yeri emabega waakyo, UN kiki erina okusooka? Ku nguudo
n'emmotoka z'abantu UN kikyalina okusooka UN lwaki tesooka kukwasisa gavumenti mpisa ku nguudo kwe tutambulira kubanga enguudo ze tutambulirako highway omuntu akedde ku makya nagamba akedde ku makya asimbula Kampala omuntu asimbudde Kampala agenda Kisoro ku boda omuntu asimbudde Kampala agenda Kisoro oba oli awo alina okudde Kampala oyagala vuga speed maker omuntu asimbudde Kasese ajja Kampala oba asimbudde Kampala agenda Kasese ate agenda kuddayo kubanga mu Uganda tetulinamu inland air transport kubanga senga wabaddewo nti omuntu asasula emitwalo gye 3 ali mu bwangu oba 10 nasaza akatikiti awo ka mitwalo 15 oba 2 n'alinnya akanyonyi ne kamutwala Kasese mu ssaawa emu n'amadda nasasula emitwalo gyana agenda akomewo byonna biggwera ku ttaka tetulina train nti wakiri omuntu atuule mu train essaawa 2 aba atuuse yes atu zonna ssaawa 1 abeera atuuse Kasese tetulina train tetulina ntambula ya nnyonyi ey'omunda mu ggwanga kati omuntu ali ku ttaka asimbula agenda adduke speed maker UN lwaki tesooka kukwasisa mpisa lwaki tesooka kukwasisa nguudo kati olw'okuba mu Uganda buli kintu kyonna twalowooza si kyaffe kya gavumenti ebintu ebikola nga bweyagala awatali accountability awatali kutya bantu oba kubalowoozaako ekirala ekyo si kyekiri emabega waakyo ekiri emabega waakyo batya kiri kyetwogerako ekijja kati wulira biki bye bateeseza leero meeting y'eggulo yagenze okuggwa nga babalaga nti bagaanye takisi zonna zakukwatibwa kati ffe twaleese alternative ffe takisi ezo tuzaagala kati batudde ne bateesa ne balaba juuza abaana bayimiridde ne bazzaayo Benito ewaka waliwo omulenzi omulala gwendabyeko simanyi ye Kajoba naye akaaba olala otunu bw'ogenda mu comment section ya UN abaana bamuli bize nnyo olala otunu akomewo alime olala otunu talina kyagenda kukolera nsi kubeera secretary general wa UN asooka atubuulire biki byamanyi mu lutalo lwa Koni ewaka ewaabwe gyazaalwa kiki kyamanyiyo ekyaliyo bw'aba nawulidde bamubuuza ebibuuzo by'e Gaza nga tannaba kuddamu bibuuzo by'e Gaza atubuulire kiki ekyali mwakyoli gyazaalibwa kuba ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka yabadde agaanye n'okugaana okugendayo Museveni n'atuma Winyidolo balobinge Museveni olala otunu si yayagala ekifo ekyo Museveni yakyagala mugende mu team comment section mugende mulumbe UN mugirumbe ku Twitter mugirumbe wonna mugambe dictator Museveni ekyo ekifo dictator Museveni yakyagala Museveni ayagala kuteeka kigere kye mu UN olala otunu asooka atubuulire ebintu by'omwakyoli olala otunu akomewo alime entungu Bawinyidolo be balobinga ne bamukirizisa agende n'agamba Museveni yakinyima we nakyagala bamugamba nedda kati akwetaaga Museveni yayagala ekifo ekyo lwaki His Excellency ali mu UN kati batwalayo olala otunu olala otunu akomewo alime entungo asooka atubulira eby'epatongo asooka atubulira ebyali mu Northern Uganda abiteke kubikodi bw'aba abimanyi bulungi n'abyogera bulungi tumuwagire
olala otunu naye akomewo KDF olala otunu akomewo ewaka si mu bubi Museveni yayagala ekifo ekyo olala otunu si yakyagala temukkiriza Museveni okulinnya ekigere kye mu UN kati wulira ki kye bateeseza bagambye bwe balaba ekintu kye mwakoze ku Benita waliwo ekintu ekinene nnyo ekitambula mu ggwanga Uganda ekisobola ogw'obugwi olunaku lumu kati olwaleero bwe bakubaganyiza ebirowoozo ku ebyo ki kye bateesezza kuba jjo nayogeddeko ekiro omutumbi mu kiro nazzeemu nenkyogerako ku makya resolution eyise eriwo eti abatakisi bonna enkadde beekolemu sako babawe looni baleete emmotoka empya enkadde gavumenti egula engule ezibajjeko naye nga engula yaazo bagenda kugulawo simanyi bagende mu banka ki bagenda bawa looni beekolemu gundi babawe looni baleete emmotoka empya zino enkadde bazigyewo tebakkiriza emmotoka ezo enkadde ffe tuzikwateko naye nabadde mmaze okulanga eggulo nti twagala emmotoka ezo waliwo bannaffe abamu betwogedde nabo betugezezaako okukontakitinga oba abatukontakitinze era bwe bajja olinga oyina emmotoka eyo enkadde ekisooka n'ekyo nakyo kigenda kuba kiwaanyi baagala zibajjamu mu magezi nga bwe balimba mbu nno sako etambula bazibajjeko mbuzireme okugwa mu mikono gyaffe abatakisi temwesiga Ssekindi mumbulireyo ekintu Ssekindi kye yali aggusizza bukyanga agamba nti nno abalwanirira ekisooka Ssekindi mukozi wa Museveni ajjawo n'akubira ne mulowooza era twogedde ne minisita era twogedde mbune ennaku nkaaga ne bwe babawa ennaku nkaaga ne bwe babawa omwaka ne babagamba nti 229 oba 228 ne babawa 227 yenna ne babagamba mweteketeke muzijjemu tujja tuuka 229 ng'era amini 228 era nga temusobola kugula motoka mpya waayi kiki ekitta takisi zammwe nguudo mwali muyina okugaanirawo gavumenti kubanga mugiwa omusolo muwa layisinsi muwa emisolo egy'enjawulo mwali mulina okugaana okuvugira mu nguudo ezirimu ebinnya ekyo temwakikola ekibi ky'abannayuganda ffenna kiikino buli lwe tutuuka mu mbeera embi tunoonya engeri gye tubeerera mu mbeera eyo mu mirembe buli lwe tubeera mu unfankatable zone tunoonya engeri gye tubeera fankatable in an abnormal situation amakubo ne gawomogoka nga mwena temwogera senga mwali mwakirwanako dda gavumenti nebanga etya nti abatakisi babanja enguudo senga enguudo z'omu Kampala zonna kawerette senga zonna kakeeka naye obuyinza obwo temwabukozesa wabula yakera ku makya naga nti emmotoka enkadde zonna nzigobye emmotoka ze tuyita empya e Uganda ze baleeta tugamba gundi asaba okuludde kaveera wano baba bazivuza emyaka 4-5 wano baba bazivuza emyaka 4-5 naye etuuka e Uganda ng'eringa mpya waayi enguudo wano osobola ntera nnyo okubeera mu baasi nga njogera naye bwe muba temuliimu kelere kuba wabaawo ebiseera kati ng'ebibaddewo bino ebya World Cup oba bino ebya Premier bino ebitandise naye wali awo tabaddeewo Premier awo nga baasi yonna olumu tuba tukooye buli omu asumagidde nga yeebase nga nze ndi ku ssimu omuntu ayinza okulowooza nti oli mu nnyumba otudde towulira motoka bwewuuma towulira luguudo bwe lukubagana towulira motoka bwekubagana nogamba omuntu nti ndi mu kutambula nagamba oli mu kutambula nga sikuwulira ate ompulire ki kuba bo obwongo bwe Uganda bwakwata bwe balowooza emmotoka zonna zireekaana awo balyoke bategeere nti nootambula
emmotoka ze bagamba mbu gundi asabuukuludde aleese emmotoka mpya bano baba bazivugavuga dda ne bakoowa. Nze senga si gavumenti ye Uganda enfu nandi bakuŋŋaanyirizanga wano kasasiro w'emmotoka ne muleeta eyo senga kuti ndi mugagga muvundu. Wano nomala obayamba n'obagamba bannange emmotoka enkadde nze nzitwala basobola okuweza obwereere. Naye emmotoka enkadde eza wano z'empya ez'e Uganda kuba enguudo za wano ne bw'oteeka amazzi mu kikopo nga gali bwe gati ogatuusa gye galaga nga tegayiiseeko wadde. Nga gali bwe gati wali ku mumwa okujjako ng'abadde awese koona bw'ati. Naye bino mbuno gakubaganye ne gayiika. Kati mwagaana okukwasisa gavumenti empisa kubanga bu handouts bwe bawa ba leaders ababeera bakulira organization ebyo biretera okumalamu ebibiina byonna amaanyi n'abantu bonna amaanyi ne mutabanja gavumenti kukola buvunaanyizibwa bwayo. Senga mwali mwagikwasisa empisa ku makubo. Kati olwaleero batuula obufofofu olw'abaana kye baakoze okukwata Benita ne bamubaddiza. Ffe nabagamba ffe aba Interpol abatuufu. Museveni twamuggyako ebitongole byonna wansi ne waggulu. Interpol entuufu yeffe. Bambasada abatuufu beffe. Buli kye twagala okukola Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoswa essuula 1 buli woona olinnyanga ekigere nga nkuwaddewo. We tutannaba kulinnya tetujja tuukawo era tajja tuwaawo. Naye buli we tunaalinnyanga ekigere ng'atuwaddewo. Kakati bagambye abaana bano ekintu kye batandise bagenda kukwata takisi zino zigwe mu mikono gyabwe. Kati abatakisi bo bwe bagenze jjo bonna n'omukulu waabwe Sekindi simanyi baani babagambye ku Mande tukwata takisi oba mwagala oba temwagala. Naye ffe ebigambo bye twayogedde gavumenti n'ebiwulira n'ebitegeera. Omukulembeze wa takisi talina na magezi talina na busobozi bukyusa kirowoozo ky'akabuye kyofa togabye. Kale no byebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Obunkenke bweyongedde mu bannayuganda. Mpola mpola ffenna tujja kukirozaako. Tuddayo ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yatugamba nti tujja kukiwulira. Essaawa zino kati buli muntu ali mu kukirozaako. Baatandikira kubakolera ku makubo ne babamenyako bizinensi zaabwe bonna baabeera. Bangi tebalina nawe bateeka bizinensi zaabwe kunoonyeza baana kigulira magala ddiba. Ne bajja ku b'amayumba ne bagamenya nga bakugamba nti bamenya abo abali mu ntobazi. Bannayuganda ne batuula ne basirika. Kaakati bakulaga nti n'abatakisi babakutteko. Era essaawa eno bangi bali ku katebe nga ge bakaba ge bakomba bakugamba nti tebakyalina ziweerera baana baabwe. Tebalina zibapangisiza we basula. Tebalina zibagulira kyakulya. Oluvannyuma lw'okuyimiriza takisi bo ze bayita ziganyegenya. Takisi enkadde nti zonna ziyimiriziddwa tezigenda kuddamu kukola. Kaakati abantu bali mu miranga beebuuza nti tuddewa? Tukole mirimu ki? Bakulaga nti gwe gwe batannakwatako teweeyibaala naawe olulwo lujja. Bakwata omu ku omu kubanga bakimanyi nti bwe banaabagwira omulundi ogumu mujja kusituka mwerwaneko. Naye kati ke bakutte ku takisi oyo yali ow'edduuka nga balimenya yali ali ku kkubo tasobola kusituka kulwanirako wa takisi amugamba nti naawe kifiiringe owulire naffe kye tuyitamu nga tetukola. Oli gwe bamenyera ennyumba nga talina waasula agamba nti kale nammwe mukifiiringe kubanga naffe temwatulwanirako.
pulezidenti yabagamba nti mujja kukiwulira singa munaaba temusituse kulwanirira bino ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ebinyigiriza bannansi. Gw'olowooza singa abantu baali baasituka mu lubereberye ne babanja eddembe lyabwe wandibadde wali mu kukaaba olwaleero? Kubanga eri yali nsonga yawamu. Naye olwaleero bakwata kitongole kimu ku kimu bye bamenya basaanyaawo. Abali mulimo gwa takisi beerwanako bokka. Omulala agamba nti kasita nze nkyalina we nkolera. Luli baagoba bali ku nguudo bagenda kutuuka ekiseera bajje mu maduuka gye muli nga sina ku nguudo, naye babagambe nti mugenda kwewandiisa, atalina bisaanyizo binaaba biteereddwawo tokkirizibwa kukola, either edduuka liggalewo oba lifunire omuntu aligula onoonye by'okola. Nga n'omulimi ali mu kyalo naye baamutuukako dda. Baakugamba nti kati emisiri gy'emmwanyi balina ogiwandiisa ku kifuba bakuwe layisinsi ekukkiriza okulima emmwanyi. Bw'onooba towandiisiza mmwanyi zo, mpozi onoozifumba n'ozirya, naye teri ajja kujja kuzikusuubulako nga tolina kaadi ekukkiriza kuzirima. Kakati mbuulira olaba kiri ku mulimi ow'omu kyalo, ate gwe akyalina bizinensi yo. Teweeyibaala kubanga ekiri ewa munno enkya kijja wuwo.